chairperson wa Revenue Standing Committee. Lero natutudde wano nga tuli bennyamivu nnyo n'obulumi obw'amaanyi. Abantu abasinga no boogera ku smart city. Smart city ne bakwata ne bagoba abaana ne babafulumya. Abantu ng'ekibuga tufiibwa omusolo era tusobodde gufuna mu butuufu bwagwo. Kati nga nze chairperson tetusobola kulaba bintu ng'ebyo ne tusirika buki Multiplex tugiwadde ppaka lwakusatu ekitali ekyo tugenda kunga abantu kuba obusobozi tubuyina obujeemera okusasula kubanga ekyamazima kiri ffenna abali wanama bannamawulire mwikakasa kweko kwa muwulidde ku bulumi bwa Multiplex bakubanja 2,000 ne bakusaba n'ogenda n'osasula emitwalo 4 nono emitwalo 4 obanoonya kunoonya kubeegayirira ogikole ki ogisasule ffe baali batusibyeko omusana n'omufuna ssaawa 12 ng'ate alabanga akuyamba so tusobola kubeera wano tusirika busirizi so kino kulabula era nga tukakaza tetugenda kussa mundu wansi tulina okulwanirira abantu paka kusaawa esembayo era wotunula Multiplex byonna byafuna mu bukyamu contract enkadde agifuna mu bukyamu naye n'empya egifunye egenda gifuna bali byonna bye bakola byonna byenuka nti egifuna bagiwadde extension tetumanyi oba Multiplex yo yaani oba yaani oba ye muntu oba si muntu tetukitegeera naye byonna bye bakola ebyamankwetu KCCA neyegatta ne kampani ez'enjawulo ne beewa ebintu ne bagwera mu kooti ate ne beekubya emipiira era sente ne ziddamu bo ebyo ne tubikooye nga bannayuganda era tugenda bivumirira ku Lwokusatu Multiplex kekakutanda n'otajja mu kanso munnange onolusonyiwa naye ffe tugenda kulumba abantu baffe bemunyuunyunta tugende tubakunge baleme kuddamu kusasula ssente ezo kuba tukooye obwerufu ennyininyini bagamba tebuliwo mu KCCA tetulina bwerufu wadde Multiplex eno tugenda kwogera bigambo bingi ebisinga byogeddwa nnyo naye nga Kampala KCCA oba technical wing ya KCCA oba abaludda olw'ekikugu KCCA mwa mutuuka okwata omuntu akola mu saluni emange eyo mwa munoonya omuntu akola mu kakioski KCCA bwe benoonya omuntu alina kabotiki ke ereeta amaanyi mangi nereetako emmundu bwe benoonya abatembeyi ereeta amaanyi mangi ereeta n'emitale poliisi obakwata naye tulina Multiplex wano a multi-billion company ekoze ebikolobero bingi nnyo bagiwadde contract kubigale ate temwagala gikwatako contract beggwako mugiwa yokka chance okubanga esayininga yokka and for a duration of 60 months. 60, that's 5 years. And it is here. So do we have a contract? That it has been expired. It has expired? That's what they say. But this contract has expired? They said that it expired in 2020. No. We have been getting extensions. No. You see, this is a contract. And the signatories are Dorothy Chisaka, Executive Director, Caleb Mugisha, Acting Director, Legal Affairs, Moses Ndege Bossa, from Multiplex Limited, and witnessed. So, has our contract expired, Mr. PCCA? We are pleased to inform you that our contract was extended. We are continuing to implement our mandate under the contract. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.